Yes, hello. Omudebi wa Tayari West. Omudebi wa Tayari West. Nizoba eshaheji nyemerire Ashama Gardens Ombara City. Ehe echibina cha Democratic Party chilion chironda abebembezi babo. Ijishaha turion tureba abantu abesimbire omuntebe zitari zimwe na zimwe bari baronda obururu. Omushahezi kwijo mission tutekateka nti okutera obururu nkubasa kubaho konka abantu nkabesimbira abwa president abwa vice president abwa women's league barion baronda obururu ombantu babo. Conference eji neza kubaho kumara ebiro bishatu konka etandikire izoba lya nyumwazyo na nizobe lya hati eyibariyo barondera obururu antuza kubantu ganiraho na abantu batari bamwe na bamwe abesimbire abemba tugambira nibaza kora abantu ebintu ki barugankahi kandi nibesimbira arichi mbwenu eshaha ejire katuganireho na omwe ayesimbire ahantebe ya Women's League turebe cyarabe natugambira aje bareko nyabo kale nawe je bareko nyabo Elinyanze Aida nakuyampalanyi Mviride nakawa mu Kampala. Tugambira abantu batekateke noza kubakora ki abantu ba Kampala. Ekisoka nesimbyeyo nga president wa DP Women's League nga nzikiriza nti league y'abakyala mu Democratic Party ebadde yeebase. Kanoko kake kaseera ke tuyino jizukusa. Abakyala lwaki beebaka? Waliwo yagamba nti omukulembeze watazaamu maanyi tiimu gyakulembera eyo tiimu efa. Nzizengo omukulembeze nzizeemu amaanyi abakyala sibokka naye n'abantu bonna n'eggwanga Uganda eggwanga lyaggwamu essuubi. Kano ke kaseera mbategeeze ku lw'eddoboozi ly'abakyala mugenda kuddamu essuubi era essuubi litandika leero. Tugenda kola programs ezibakulaakulanya tulina kye bayita 360-degree development program. Tujja kuba tugibanjulira era mujjajjagala temujja kufuukafuuka kitundutundu kuffe. DP ebintu byetakoze by'okuteekateeka noza kuhindura nibiha bingi nnyo byengenda okyusa mu DP naddala mu Women's League. Ekyokulabirako Women's League teyina structures ngenda kumaking sure tuzimba structures okufiira ddala ku byalo paka ku district oba paka ku ggwanga waggulu nga bwe bakikoze. Nze just ndi mutwe naye tewali kyendi nga siina bakyala wansi. Tugenda kutambula eggwanga nga tunoonya ba candidates aba DP ku bifo eby'enjawulo okuviira ddala ku parishes okudda waggulu ku member parliament nga tubateekayo tubaweereze baweereze abantu. Hari ensonga yeba kugira ngu DP ekigitana na NRM ekyo nokigambaho ki? DP ekolagana na NRM sinza kyogerako nnyo kiri awo kubanga ekisooka simanyi oba ekiwandiiko ekibagatta kyali kiva mu NEC. Simanyi oba delegates conference yatuulanga eno okukyogerako ntere nange nkiwagire naye nze kyemmanyi nti DP yeetongoledde ye nga yo kibiina kya byabufuzi. Njagala otegeeza bannayuganda nti DP si muntu, DP kibiina kya byabufuzi. Omuntu yenna abeerawo ng'omukulembeze abeerawo kugikulembera kaseera era akaseera kewe kaggwayo akomawo mu lukuŋŋaana bwe ruti ne tuteekateeka obukulembeze. Omuntu oyo waavaawo DP eba tevuddeewo. Abantu ba DP be bakola DP. Webale nnyo nnyabo. Okay. Abantu muza kutusasiraho abakuba abantu ni bingi kandi nibagamba endumi zitakushana. Mwenu wahura twagamba mu rujungu otebuza kandi nenshi. Abantu nibaruga mu Eastern, nko mu North, Guru, Abjumani, Moyo, bora hamwe mushonda za Uganda. Mwenu kora ure twagamba mu rujungu otebuza kandi nenshi. Akatuganireho na nomwe ayesimbire anakuba natugambira ayesimbira kifo kiha kandi nakutkora chabantu tukusanyikide kale nyabo kopango kope itie maber afoyo danu wen matika neno waka kan enini. I come from northern Uganda but I speak even Bantu, don't worry tugenda kugera Uganda jebale ko nyabo nawe jebale nze mbiride Zombo district West Nile sub-region northern Uganda. Zombo district is almost 9 hours away from Kampala to that district.
Yes. Okay, today we have seen this happening. What exactly is happening? What is happening, first of all, ekintu ekisooka njagala kwebaza abantu bonna abali wano. Ate njagala kutwala omukisa guno kwebaza bana Democratic Party abavudde mu districts zonna ez'enjawulo mu Uganda nga bazze okwetaba wano mu Delegates Conference. Si gwe mulundi ogusoose ffe nga Democratic Party okubeera nga tulina Delegates Conference. Ndowooza nze nga nze guno mulundi gw'okusatu okubeera nga ndi mu tamamiruka ya Democratic Party gye bayita Delegates Conference enene nnyo. 2020 twali eggulu era ne bagenda balonda abakulembeze ab'enjawulo. Nali wa mukisa nnyo okulaba nti eggulu banonda nga Vice President wa Women's League mu Uganda yonna Democratic Party, era kati wenkugambira nze acting president kubanga bosi wange yatambulamu nensigala nga nzaaliwo era ntambuza ekibiina kyange. So tuli basanyufu nnyo, tulinze okugenda mundaawo chairman tutwale through gundi ekiri agenda ekiri ku table. But ku bintu ebimu bye tugenda kuteesaako kwogerako documents zaffe ez'enjawulo eza Democratic Party naddala eza Women League policies ezo Women League charter yonna charter eringa nga constitution tuyamba igenda tusobozesa okubeera nga tuli semi autonomous nti obeera tuli independent nga tusobola naffe ng'abakyala okwetaba mu byobufuzi mu DP ng'ate tusobola okuweereza eddoboozi ly'abakyala bulungi nnyo kituleese olwaleero wano. Naye njagala bagamba bwe tutulidde wano ng'abakazi ba DP abakyala ba DP tuli basanyufu nnyo because at least tuwezezaayo 50% of representation wano ku Delegates Conference nti buli constituency ewerezaayo omukyalo omu, buli constituency ewerezaayo omukyalo omu n'omwami omu. So ekyo kintu kinene nnyo because that is something that we've been fighting for, equality. Ate kirala we are sending a message to the government of Uganda. The proportional representation of parliament gye tugamba nga policy yaffe bwe tuba tuze mu buyinza. Tetwagala just okulaba nti twogera bwogezi, but we want to act, we want to walk the talk, and walking the talk is by today starting to show the world that here we have 50-50 representation. Era bwolaba buli constituency erese omukyala n'omwami, and that's what we are doing here today. Okay, hariho abantu abakugira ngu haine abantu abatahamu bakemeye kuba batari ba delegates ninga batari abakuteera ikaruru n'okigambaho kyeki. Abatali ba delegates, first of all njagala kutegeeza abantu gwe okubeera wano olina okubanga delegate, olina okubanga oli delegate, either oli delegate from the constituency oba oli member wa parliament oba yesimba ku ticket ya DP ku parliament. We call them super delegates, and I am one of a super delegate also, attending NEC member also, I'm a super delegate. And then twin about district chairpersons, district leaders such as the women leader, bonabona abo bonna ba delegates abayina okubeera wano. Kati abatali ebweru bagumikirize nabo next time bwe tuba tulonda structures fuba nnyo naawe olabe nti oli chairperson oba oli woman leader oba oli leader oba oli delegate from the constituencies gy'ovaamu. Awatali ekyo era gwelindira bulindirizi ng'omuwagizi w'ekibiina oba omuwagalizi w'e Uganda, but the message zikiriya tugenda kuvaana nga tulonza abakulembeze abagenda kulonda ekibiina kyaffe. Okay, Honorable Sarah, if you are voted into power, ninga abantu kubara kuhereze akaruru, niki ekyola hindureho omudipi ninga omubire bwawe? If I am voted into power, which I know I'm going to be voted, by that I'm very positive, I'm going to be voted into power. One of the things is that I'm looking forward to is to see that the women are empowered. We need to empower our women. We need to have our in-house capacity building programs and empowerment programs. Nti buli mukyala ali eyo asobola naye okuteegera ebyobufuzi. Tetwetaaga ogenda mu hotel nga Asama, ogenda mu Serena, ogenda mu Sheraton wawa okwempowering abakyala. Naye tusobola okutuula ne mu miti ejange kati nga nze wange constituency yange Zombo district. Enchiko za DP zona tuzikolera muki? Tuzikolera ewange. We don't go to hotels. So we need to have an in-house training program nga tusobola okulaba nti tu training abakyala baffe empowering. Number 2, twetaaga kubeera ne league ngeri attractive and very vibrant nga n'omuvubuka omuto asobola okweyagala okubeera mu Democratic Party Women's League. Edda bwe nali nkulanga nali ndowooza Women's League y'abakyala abakulu bokka, naye nze ze kaliwo oku breaking at the age gap because my age bracket, I'm still within the age young bracket, not youthful but at least still there until I can still serve and help bana abakyala abato
abali mu institutions ezenjawulo ba single mothers the early good school dropout girls abali yawo how do they get into the Democratic Party? Number 3, equal distribution of resources and of course representation. Nti wetubanga tuina chata yafe bagena jipasinga tuberenga region inayo representative ku NEC ya Women's League kuba tujja kwera ne NEC ya Women's League na yeberewo nenganga it has to be equal distributed across the country. Ekibiina tukije mu Central Region tujitambuze buli wamu buli mukyala ali Kotido, omukyala ali Kamwenge, omukyala ali Kiruhura, omukyala ali Waneye yagale mu Democratic Party. Since just a few Chovolaba, I am among the few women who apart from maybe from the other part of the country, and I'm so inspiring. So njagala kulaba ngana mukyala we Nakaseke jali wanseyo asoro situka. So I stand for that number. Echo kuna accountability and loyalty. Bwobango li accountable ku bintu byokola kirungi nnyo n'okwagala ekintu kyoyagala nze ndooza byebyo. Webale mnonga Honorable Sarah ntukwendeza obusinguzi. Okirya aha Tayari West Country Ashama Gardens eziri omurimba City ehi abekibina ba Democratic Party ninga DP bariyo baza kuronda abasimbireho twaganiraho nondijo ayesimbireho. Webale mnonga kwizo. Nyizire. Nakuva natugambira bimwe ebyari kwenda kora abantu kandi bo bamwesigena nakaruru kabo mbakwetuganya amabaraganga ni banyetasimwe Grace Amoti omukyara wa DP ntwara district Mwenda ya Bunyoro sub-region kandi nyikaraka kurata akakuru akaneke chonka nyowo kurora nkimanyire hati kano akaruru tukafokere kamao na bakandenta bamwesimbira ukafokere karuru ka State House itwena twina interest mu karuru wako chonka obusuma butandikire tutakabaire no kuteka mbokisi ate obura butandike tutakabaire no kuteka mbokisi ate obuturaika kuteka mbokisi kiraba kita obusuma obo no mayisa kititwa kuchenga obusuma no bagenzire baleta district eina abantu nka 20 nabakaguza nyomba ile munda mutente nabakaguza abantu ba 20 bona barugirenka bangamba district eina constituency 3 nabagamba bwera abaina constituency 3 ni babantu mukaga na district bantu mwenda 20 barugirenka bandetera bakaboda basajja baline nyama yone gumangaine bampimba banagahero kataito na pressure zintere kuyo abanyamuhure timbaire mwakurozire ni bampimba kunteka hero hati obundi kimanyisa nyomba gambire batugambira abantu abo ni baruganka hati obusuma butandikire cyonki tutukimanyire nturwana na government abakuba mawo nakolera government hati niwe nturwana na government mawo akasuwerwa ira mu NRM hata izirana enda marriage certificate akonfirming obusuzi nibwo izire kora cyonka tagenda kubutwara habwo kuba bwebembezi ni nyenda mbu bagambire tiburuga iguru obwebe hansi obu baraba ni bahura tibatinire bareka karuru kabere free and fair kinwe kitebe kya DP kigaruke he myaka ensanjo ikimazire niko kaire nikigenda mbwebembezi abantu bakubara kuhereza ubururu notekateka kuhindura ki ngahambere yiwareba nebe waraba mu notekateka umbwire bwawe noza kuhindura hoki hati nyowe ndi mukaze manzi nyo inkesimbaho Mbunyoro sub-region ngambire district Mwenda nkaraba hano opposite era tinkusera karuru ni sera ko muntu wa mu president wange niwe Honorable Sebamara Richard ogwa musaija tukamtestinga kandi twamapprovinga mukara NBS ye kankwata yanyolekya Bunyoro endose zisebamala tukamapprovinga andi nuwa kusobora wenka kutwala kitebe kinu maiso nyonkara bahano opposite habokuba bakimanyire ndi mukazi manzi malira hakintu ati noza kuhindura ho chinkiwe nka omukazi ayesimbire nkanyo mukiara Mbunyoro obutukuleta woman leader waitu aroho nagenda kulobinga hati nkanyo bwa kulobinga nindetera bakiara bange ninyenda bakiara to be empowered haro emisome ibateka he yabakiara no yekaguza mukitebe kyayi tutwina yabakiara no sanga mukitebe tibarumu ninyenda kwempoweringa ensinganto nazo zibeki zibanyirira kalyazo nze mparinge zigende misome izire zege bintu byokora biki byona ekitebe kigendo maiso nikiyo nkwenda kitebe kigendo maiso kibe nabantu abakenga kikiye kibarumu haruma abantu abali mu kitebe baitu tamanyira bwaki ali mu kitebe ninyenda mbegese bamanye habwaki baliki balo mu kitebe ni yesonge nkuru wege webale muno webale mnonga omurebe wa Tayari West tuzagumiza muntu koreka ebiragendo misho bwanyima Nyabani Susan ndhanu ya Asama Gardens etiyo tureba abantu mbaronda obururu bwabo abesimbire omu DP.